Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi nga waliwo abagwira abawerera ddala 135 abakwatiddwa nga beegiriisiza mu ggwanga Uganda nga tebalina bisaanyizo. Eggwanga ly'Abanyarwanda ly'erimu ku ago agakyasinze okuyinaayinira mu ggwanga Uganda nga tewali agakuba ku mukono. Bano nga bagamba nti nalyo ggwanga eryetongodde mu ggwanga Uganda okusinziira ku ssemateeka, era nga wano omwogezi w'ekitongole ky'ensonga ez'omunda mu ggwanga Simon Peter Mondeyi alambuludde obuzibu wa we buva. Abasinga bava Rwanda nti tulina ekizibu kino mu constitution ya Uganda tulina mu tribe gye bayita Banyarwanda ne tubeerawo n'eggwanga lye bayita Rwanda. So ndowooza kibanguyira omuntu bw'ava Rwanda n'ajja wano aba olowooza nti kijja kumwanguyira okufuna passport kubanga mu constitution mwali nga tribe. Wakati mu mbeera eno ebibuuzo we bijjira nti buli munyarwanda ayingira Uganda afuuka munna-Uganda. Tribe gye twogerako mu constitution ye abaali wano mu 1926 nga bakola nga basala ensalo za Uganda. Ekyo tebakimanyi. Bweba muntu abiikula bikuze constitution eno n'alaba Banyarwanda ngamba yes kiwedde. Abaffe omunyarwanda ali mu ssemateeka ayawulwa atya ku munyarwanda atali mu ssemateeka? Okukakasa nti oli munyarwanda wa mu constitution muno olina okuleeta ebiwandiiko kubanga tukitegeera nti abantu abaaliwo mu myaka egyo nga 1926 abasinga baafa. So tosobola kujja n'oleeta jjajjawo eyaliwo 1926 tumanyi nti abasinga baafa, naye kati tuleetereko ku bintu nga tickets zino ze baasasulirako omusolo, zino medical forms ze bazaalibwirako mu ndwaliro, abalala baali bazaalira mu bitooke, naye tuleetere ebbaluwa ya leadership yaliwo mu myaka egyo oba yaliwo ki oba RC oba LC oba mayumba 10 tuleetere. Abagwira bangi abakola emirimu emitonotono ate bannayuganda gye bandibadde bakola naddala mu budde obw'ekiro. Simon Peter Mondeyi alaze engeri bano gye beekwekamu n'engeri gye beebuzaabuzaamu okusobola obutabakwata. Bano emisana baba beebase bamanyi nti immigration eba etambula misana. Olutuuka ssaawa 11 ne tugulawo office, tumala kugala office be pa nabo nga bagulawo businesses zaabwe nga batandika okukola. Bano obuduuka buno obutonotono obutunda kyakala. Tulina abantu abatunda abakola ne Qtex, tulina bano n'abetunda wali nga oyingira ku university wenyini twasanga abawala betunda. Yetugamba kuno omulimu mwandikulegete at least bannayuganda kubanga nabo bakusobola. Tosobola kuveeyo n'ojja ne weetundira wano e Uganda, oveeyo gy'ovudde ojo weetundira wano ewaffe. Tetugenda kukiikiriza ekyo. Waliwo n'abavuga boda sebo, abavuga boda waliwo abakola ne saloon, bakola mu saloon. Nga bwe kiri nti akufumbira ey'omutwe nawe omufumbira ya bigere, Mondeyi atemye empenda ku ngeri ki gye bagenda ofufuggazaamu enkola eno. Tetutudde twakitegedde kati naffe tugenda kwebakanga misana tuzukuke ekiro tugende tubagwemu. Kyovudde olaba weekend ewedde ku Lwokutaano twagenda kiro ne tubagwamu nga tebatutegedde era twabakwatanga ensenene ne tubaleeta wano. Wano wasinzidde n'alaga okusoomoozebwa kwe basanga mu bagwira bano. Abantu abo abasinga obungi banoonyi babuddamu ba refugees, era nga bwe mukimanyi etteeka tetukkiriza kukwata abanoonyi b'obuddamu ne tubasiba. UNHCR n'ebitongole ebirala bijja kusituka tusiba abantu banoonyi b'obuddamu mubaleke bakole. Naye amagezi ge tubawa nti bw'oba oli munoonyi w'obuddamu ate olina kaadi, bw'oba olina kaadi eno eya refugee efaanana bweti, kaadi eno eya refugee yeeno, jangu wano osabe passport, tukuwa passport. Tulina passport ya refugees. Omala okufuna passport eyo ojja osabe work permit tukuwe olukusa olukola wano mu Uganda ate tosasulira ssente zo yonna. Ono akkatiriza nti ne balandira odi basaale nnyo mu kubudamya abagwira era bwe batyo ne bawangaala nabo naye mu bumenyi bw'amateeka. Abuuza landlord ennyumba embadde njagala ya ssente meka?
oyo alimu abadde asasula $20 buli mwezi, nze nkaaga kankuwe nkaaga buli mwezi. So kati ogenda oba oli ogenda kulaba landlord atandika okwogeza kirimi, n'ennyumba njagala kugikola kugidabiriza, sooka oveemu ng'ayingiza oli. So ebintu bwe bito bibadde side eyo, information eyo yonna tugirina. Abagwira bangi abayingira eggwanga Uganda naye nga bangi ku bo bajjanga banoonyi b'obubudamu era ne batwalibwa mu nkambi ez'abanoonyi b'obubudamu ziyite refugee camp, wabula oluvannyuma bano baddukayo ne bayingira mu bantu aba bulijjo nabo ne batandika okweyisa nga bo nga mwe mulina okkakkala by'emirimu okufuna ekigulira magala eddiba. Fred Chris Kisawo yakusakidde emboozi eno ku Rabbit TV Community Report.